embeera ya Dr. Kizza Besigye yeeraliikiriza era nagezeyo okumulaba wiiki eyiseewo emirundi ebiri ensanga ng'amaanyi si mangi n'angamba nti yafunye muzungu bakiyita allergy waliwo ekintu eyo mukomera ekitagenda naye ekimuleetera okukolola buli kiseera ate bwakolola amaanyi gakendeera n'eddoboozi libula kyoba olaba nti oluusi abantu bagendayo okumulaba tebamulaba kubanga eddoboozi liba ligenze amaanyi ga matono n'okutambula ate eyo mukomera gyali embeera si nnungi bamusibidde mu kasipeesi akatono tebamukkiriza kutambula ng'abalala mu kkomera n'ayogera n'abalala n'azanya emizaano n'agenda mu kyaki okusaba embeera gye bamusibyemu singa ey'abalala n'olwekyo tujja kwongera okusaba bbeeyi tusabye emirundi ena ne bagaana ate bawo abalala naye ye baagaana etteeka likkiriza naye jaji baguma yagaana naye tujja kubeera nga tusaba tetujja kukoma ekirala atusaba ffe nga bannayuganda tetutya emu okutiisatiisibwa tukuŋŋaane tusabe raitisi zaffe mu ngeri ey'eddembe ate tuleme okubeera divided kubanga bwe tubeera divided tubeera wiiki nateekayo okusaba kwange kereziya anga ensomera ne archbishop waffe awusemuge n'akkiriza okutusabira n'olwekyo mbayita mwenna esaara nsabye mu kereziya wensaba naye yaffe ffenna mu ddiini zaffe ffenna abaisiraamu aba church of uganda orthodox ffenna tujje tusabire wamu eggwanga lyaffe abasibe baffe ate n'ebibiina byonna mujje aba pff aba nuupu fdc n'atalina kibiina n'NRM bw'oba olumirirwa abantu baffe bano abali mu kkomera jangu tusabe wamu ate bwe tumala okusaba tutandika okukola wamu okulaba nti eggwanga lyaffe liddayo ku nkola ey'amateeka ate ng'abantu ekitiibwa kyabwe. Omuzadde kankwanjulire kikaya
Fashion. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abbaaya, engatto, ensawo z'abakyala. Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School.